Nze Dr. Daisy Sarah Sonko era nga district kadhi ngali ne mutowe Sonko webanzije waffe singa sibu kujjukujjubwa wano singa nze mbaka wa parliament Mukono municipality nzize nange okusalirako wano ate era omulimu omukulu ogw'amaanyi ogundeese kwe kusaddaaka jjajja wange yennyini Ibrahim Katende obw'omuwadi Ronald nsigala nga nkyawanirira obusiraamu kubanga bujjajjange era olwaleero kyesitera kukola nsaddaase ente ejja kubeerawo wano olw'eggulo abanaasobola mujja kudda ate mugabane ku ekyo Allah kyampadde eno ebadde nnono yange era yidi eri eyokusala ebisolo omwaka oguwedde nasaddaaka ente 12 lwakuba muzigiti guno saatuuka naye nalondamu emizigiti gyensuubira nti mwe muli abantu oba oliawo abatasobole kufuna neyadde waafu ya kiro y'ennyama gye natwala ente ezo okusinga nazigaba mu Ggoma pozi mu Central Division nagabako wanentaawo naye emizigiti egisinga mu Ggoma gyonna nagigabira ennyama ezo 12 ze nafuna. Alhamdulillah ku luno nafunye ente 3 zokka naye era nalwanye okulaba nga n'omwaka guno tegugenda nga sisaddaase kubanga ekyo nakifuula kitundutundu bulamu bwange. Yidi eno adduha tujjukira obuvumu obwa jjajjaffe Ibrahim gwenjogerako yennyini ate era nga ye jjajjange okuwaayo omwana we tekisoboka wano mu busiraamu nammwe abali wano nga Katonda akugambye nti mutabani wo omuweeyo ogamba nti ayi Allah waakiri twala nze naye omwana omuleke naye jjajjaffe oyo olw'obuulize ng'atya Katonda we yagamba nti kamuweeyo era oluvannyuma lambo eyo yaweebwayo omwana n'atasobola kusaddaakibwa. Kituyigiriza ki? Kituyigiriza okutya Katonda kubanga ye nannyini byonna era mu ssaawa eno njagala okubiriza abasiraamu nti tunyiikire nnyo okwewaayo eri Allah okumutendereza n'okumusinza olw'ebirungi by'atuwa